Honalewo Francis Zaake oyo omukyala gw'alina ye Honalewo Aida Nantaba. Nja kubanga mbikuwa mu maaso awo ate Honalewo Fiona Nyamutoro abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamwebaza mu bikikolwa ekyaliwo juzi wano ku birthday ya Maya. Ate abantu b'enjawulo bavuddeyo okukkulumira omukyala Cinderella Ssanyu, the king herself. Byonna weetuli nnyo tujja kubanga tugakuba. Bambi waliwo akabenje akaguddewo era mu kabenje kano abantu babiri bafiiriddewo, abasatu babusseewo n'ebisago by'amaanyi nnyo era baddusiddwa Mudwaliro. Nja kubanga ngakuwa mu maaso awo ebya Pritinicol byeyongedde okulanda era nga gonna ojja kubanga ogafuna. Ate abantu bawabudde aba promoters kye balina okukola okusinziira ku show ya Shiba Kalonje nga bwe yabadde. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti mukwano wabanga tona subscribing ke kaseera o subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking awenno tuba tosimbudde. Kitalo nnyo akabenje kaguddewo era abantu babiri abafiiriddewo, abasatu babuseewo n'ebisago by'amaanyi nnyo nnyini ddala era baddusiddwa mu ddwaliro wali Captura Hospital. Akabenje kano kabadde ku lwa Mbale Captura Road era nga kainvolovizeemu emmotoka ya Riham Soda eneremeredde omugobo waayo okuweta sharp corner bwetyo nesirintuka neva ku luguudo nekona ejjinja eddene ennyo eribadde awo wabbali bwetyo neyeekulungula. Abantu ababiri bafiiriddewo ku spot, abasatu be bapocca n'ebiwundu eby'amaanyi era baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabire ab'enganda n'emikwano, tusabire n'emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwe ekiwummulo ekirungi, ate era ne tubanga tusabira n'abalwadde Mukama asobole okubanga abasussa. Nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo tulaba nti Honalewo Fiona Nyamutoro abantu ab'enjawulo bavuddeyo kubanga bamwebaza mbu yeebala okuba n'omutima omulungi era bagamba nti bino byonna ebyaliwo Maya 13 okubanga bayita mama wa Maya, yadde abantu abamu tebakitegeera nti mama wa Maya yaliwo nti era n'okubanga Hamza ne omukyala Rwema Namakula baaliwo ne Amal nti kino singa nti Honalewo Minisita alina omutima omukyamu yali takikkiriza nti bakyala batono nnyo abakikkiriza nti naye mutima muli yamanya nti bano bamaama b'abaana ate abaana be yasangawo nti bamaama baabwe balina right okuba osoba mwebaziza omukyala oyo nti yeebale okuba n'omutima omulungi. Nga tweyongerayo ekivulu kya Shiba kikyalanda. Nabagambyeko wali mu kusooka nti mu bantu abayitiddwa kuyimba ku mukolo guno oba ku sheeno kwabaddeko Cinderella Ssanyu. Atazze mbu ng'agamba nti mwami we yakomawo okuva emitala wa mayanja so alina okusipendinga akadde ne mwami we talina budde obujja kubanga performinga. Abantu nno si basanyufu Bibi. Naye bannange Kasindi kalina omutima mubi sikirabangako kino. Akakazi ni kalemu okugenda ku show ya Shiba nga juzi yayesitula ng'alina olubuto n'agenda ku show yaabwe. Era singa yataliwo show yaabwe siyandinyumye nga bwe yakola. Naye kaganye ne kalemerako ne bakateeka mu interviews ne koogera nze ngamanyi nti kasaagazi kasobola kukagendayo. Ne kalema. Ate nga Shiba akaweereza amasanyalazi. Kyova olaba kalemeddwa okukulaakulana kali awo kanamukadde ngu kayimbi kimuwaaniriza wano. Kati mukawaana kaliwa. Ensi zimanyi Shiba, buli wamu Shiba akyaziza abayimbi balyana babadde wali nga beetala. Buli omu abadde wali. Bashibaholics bambadde obwambalo muli mu kikadde. Nze nkyabagamba nti mujja kuluzimba emitima bwabwere, mujja kufa zi pressure. Abantu bagudde zi pressure lwa masanyu ne bagwa babadde babatwala nga bali mu mochari. Nga bayoola buyoozi bwe bati. Shiba kyakoze rugogo. Mulifa mu kirojja. Teri muyimbi mukazi alibanga akikoze ekyo. Era mumanye nti Shiba abasitulidde engule. Era Shiba wonna gy'oli
manya nti teri muyimbi mu Uganda akulimu era n'obwobeera ng'oli okushoza abantu beera ng'okimanyi nti gwe ttaala gwe masanyalazi era simutamu kwogera ku Shiba era bannanga n'alaba Shiba mbere mumuwujja buwujji ate n'omwana tugenda muyita Prince so n'olwekyo ndowooza tujja balumya emitwe nyongera bategeeza nti ab'emitima emibi mujja kufa puresha muziire muffe tubaziike nga ffe tukulaakulana Mukama wankumire mbaagala nnyo. Byebyo bye nabagambye nti Nebbajo yabadde yakyogeddeko era naye yalaze obutali bumativu ku nsonga eyo. Ate ye munnange Honorable Francis Zaake omwami ono ayina empuutu atandise ebintu bye avuddeyo n'aba nga postinga akafaananyi ke ne Honorable Aida Nantaba mujjukire baatugamba nga mbu Zaake ekimukubye emiggo Aida Nantaba oba Honorable Aida Nantaba kati nno avuddeyo n'apostinga akafaananyi ka Aida Nantaba n'agamba mbu olunaku olwaleero nga luli lunaku lwa Violence Day simanyi oba Community Violence Day mbu nange kambeeyo kye mbagamba n'apostinga akafaananyi n'ateekako nti kambanyumiza akasitole waliwo munnange eyankyawa mbu naye yadde eyankyawa mbu yamuyamba nga eringa aleeta vaasi eri mu luyimba lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yagamba nti yadde yankyawa kyanyambako okufuna omukazi eyakola ki owaayi komenti ziri wali oyinza okutuukayo ne weerabirako nga tuvuddeko munnange ebya Britain Call byo biwanvu omwana ono tanaweza na myaka 16 if I'm not mistaken akyali muto naye munnange ebintu bye byakikulu nnyo. Wamma hawayo oli otya ndi wano mpulira obusungu amma mukwano zaakakuukako Nikolo seba agambye mboyo omwala yegendeze nina nudze musimanya buli jonzi musindikira simanya mbu nnyimye biki naye omwana talina magezi kale omwana oyo mutidde ekyo ekyana ekyo okumanya obusiru bwakyo singa nali olaba nalemu okwebaka nakyo ate nkiweze nudzi kyajja ne kiŋŋamba mwana gwama omanyi thirisa musonyi omanyi sekisi w'abawala ko nze sibimanyi mbuwaliro kwinja mani ali awo nze nali sikumanyi mukwano nakiŋŋamba yali ayagala kunsiyaga nenze sebakana bakazi bakulu kati nze njagala kigezaako wano nanga tubigezeeko ffenna osala tunatuuka nga tuli open to each other nga wefuna wano omusajja ayagala omwako thirisa tugenda babiri ne mugamba I'm not interested saagala era ne ŋŋamba n'omusajja nga wano ne mugamba omukwano gwange ayagala okunsiyaga nsindikira ebintu by'ekisiru n'ebyodio byekyo ekyana mbina kambinoonye na wano kale mpuli obusuuka mawe mukolera no group muvume nga siya kirimu Pretty Nicole ogambye olina nudzi zange njagala ozite wallahi yamu ngenda kusasula emitwalo 5 kasitota nudzi zange utwana ogenda n'ogebakira naye ngenda gakusasula wallahi billahi tallahi tanudzi zange wozirina editing ebintu byo bitefinako buzibu kyali kyagala wano kunsiyaga n'eŋŋaana n'oŋŋamba ebyokunsiyaga n'eŋŋaana ne gamba nze sibikola negamba sibikola kwaze ebintu sibimanyi busima omumanyi sexual threesome mwati njagala soke twesiyage busimanya wekyangamba nekiŋŋamba naye olabika olwoma bannange kubona ekino ekyana kisiru nekiŋŋamba mwati kwinjamaniza yali agala kunsiyaga simanya neŋŋaana kubanga ye mukazi mukulu kati njagala tukigezeeko ffe nga ffe negamba nze sibyagala negamba nze ebintu byesibyaga kyova kisirani gwe nagana n'okukulaba nga bulongamba netukola program kuba disappointment ate nga naawe okimanyi era used to see me nga nsiba enviiri mu kimu naye nga nkulimba I don't have money I don't want to go out with you because I don't have money nga nkulimba bwentu but I have my money ekyo naawe okimanyi toddanga muno sinyako ebinywa ate nze sigane negabagabanga gwe ekyo naawe okimanyi sigane ganga bwemba nina omusajja nga mwagala ab'omu abo byogenda gwe yagalagala babba banno kisiraani gwe kisiyazi gwe gasiya kumaaniina musimaaniina nudziza olwokuba ali oyagala kunsiyaga neŋŋana nemerako mbuba naye njagala tweryemu osala tunabeera fune tutandika okukola firisamu ompisa malayanga gwe kisiraani gwe kyova kinagaana okukulaba kuba lojja kunkwata video postinga Daddy wange akeera ndabe nga ndi naawe kisirani gwa labe omwana we abeera atya n'ekimalaya kinnikolo malaya ento sinto nkadde mbwagwe gwe kinnikolo toddangamu n'okunsinikirako ebinyo siri munno sikumanyi tomanyi kyova kinageze nekuwaye wa hajati kuba bulijjo mbeera nawe mbwagwe gwe kireerese gwe nga kuyamba buyambe okogera naye wanyonka n'amasira akiddawo kigeya bawakafuta kyokka yakulema okulya mbwagwe toddanga muno njasemya kyova kyaga akabaaka akanaku ka photograph bakalya n'amabina
nze temuddangamu ne mummanyiira ate kankakubire wano nkawalabule tekadda ne ku ssimu yange nga kanneekubisa essimu sibamanyi mwesiba ku balungi mbizimmwe oli kannaku kawala ggwe kagenda kazungana kutobawe bakana abasajja I'm not in a good condition naye si tunatuuka kwekisende kuba masaji nakko bakana abasajja dadi wange akyandabirira okitegeera bazadde bange beesobola oli awo nnyoko yakufuula bizinesi nze toddangamu n'omumanyiira ebyogenda oyogera ku maama wange simanya ayagala omusajja nfune mugagga muzadde akwagala so kukufangira omusajja gw'otayagalwa mba omukadde gwe kennyini gwaswaza nnyoko nze toddangamu n'omumanyiira kiwala ggwe nyina ne vidiyo mbwa ggwe ng'oli ku YouTube oli omanyira nti omuwala omusiraamu akwata nefuna ne wuzu wano bulungi munakuweereza nuzzi nga kyenyu gwe muwala munnange ate nkuweereza nuzzi esimanga nga ndiweerere kale zite kisiru akitoyagala wuuyo ng'oyasama mugwafuka next week biki biki nga ngamba okundaba onnemerako mbondabe kiwala ggwe zizo audio zo kiringa ejje wano ng'oyasama mbusimanya mbu lwaki toyagala nga gamanze saagala byakunsiyaga do you recall nongamba mbu lwaki toyagala zizo audio zo weewulira bulungi bannanga ate muwala gw'omanyire nze saagala omanyire ndi muwala musiraamu ate saagala mu social media kummanyira kundabisa navuddeyo naye ndaga nti nno wakoze ekikyamu kuba wadde oli mukuwagala kukwonoona amaka ga mukyalo oli naye n'olaga nti nno oli mukunvumaavuma onjogerera ebinjinji onsalako ebigambo lwaki onsalako ebigambo zite mukwano ngenda kwemutwala tontono ogeebakira ngenda gakwata kasito zitabooti ebyo bya Nikolo wammwe ate yo nga tuvuddeko eyo munnange abantu beeyongedde okuba nga basiima sho ya Shiba Kalungi era ne babaako amagezi ge bawadde ba promoters biibino omwana muwala Shiba kunisiba wakubeso yakoze konsati ye nga nnungi nnyo ebitagambika era nze njagala okutegeeza abapromota be Uganda mwenna tewali kyetaagisa kweta bayimbi b'ebweru nga mwagala okukola ssente no tewali kikwetaagisa kuona muyimbi w'ebweru ajje no tekyetaagisa kubanga Shiba yakubye lugo fuluka pasting ne watasigalayo wadde kadiguli kuba bangenza okunoonyereza nga agikubye 100% nga n'abayimbi b'ebweru bemuleeta teri yali akikoze Baby sawa yabadde ya mulembe nnyo performance yadde ku muzuuli sound ng'eri kwalaali stage nga kyekyo abantu bazze okulaba Shiba nga beesunga okulaba ekyakoze Shiba soyo kubanga yakikoza kyeri yadde Baby sawa abantu bazze nga bazze okulaba Shiba kituufu ali lubuto Shiba ali lubuto kituufu yagamba talizaala nyina tiimu zemumanyi zaate nga zigamba alimba yagamba talizaala nezisiba ne ssente abamu baabalidde kubanga Shiba abaayo n'agamba ye talizaala kati abantu baavuddeyo nga bagamba talina lubuto alina lubuto abantu bazze okulaba Shiba agenda kwambala atya agenda kweka olubuto agenda kikola atya okweka olubuto abantu ne basalako omulungi Shiba yavuddeyo nga teyeekwese olubuto n'alubalaga n'apafominga bulungi yayambadde bulungi engoye ze nga za bbeeyi big up yourself Shiba ebyaddala eno esho esembyeyo okuba mu mwaka guno 2024 ye concert esembyeyo okuba eyaddala buli kimu kyabadde mu time abantu bayingidde ne beesindika ne mutoka n'okuzirika my god kino Shiba kyewakoze yegwe muyimbi agatta abayimbi bonna ebyo munnange ebya Shiba byo tebigwayo buli omu yeeyongera okuwana naye wano waliwo obubaka obwa leader of opposition mu parliament omukulu Honorable Joel Ssenyonyi bugamba butya obuno ebimu ku ebyo tulina okukola ng'eggwanga kwe kutereeza ku byobulamu tubyogerako nnyo eyo mu parliament naddala mu kiseera kya budget netugamba bannaffe nti naye mumanyi kati wano we wali omulaka we wali omulamwa twongere ku ssente mu byobulamu ne bannaffe ebiseera ebisinga tebatuwuliriza ssente ne zigenda mu birala oba ne baziteekanga mu Lobwa hospital eyo twakateekayo obuwumbi obusukka mu 600 naye teri kiriyo bwe twogera ku nsonga zino
aga nti Ssennyonyi gwe ne banno opposition temwagaliza bannayuganda oba gavumenti temujagala. Ate nga nedda ffe tugamba nti ssente y'omuwa omusolo ebeere ng'esobola okukola ku nsonga zino. Ku lwaki njogedde naddala ku byobulamu? Kubanga bakadde baffe bwe bakula nga sisita bwagambye entakera babeera balwala, era alwadde kino enkya ate mugongo ate amagulu ate ki. So bwe balwala ddala eyo mu byalo gye bali, agenda kalwaliro ka gavumenti terina panado oluusi emutaasa, n'asigala awo oluusi abamu ne bafanga n'ekiseera kye oba oliawo tekinnatuuka, kubanga tewali mbeera emulabirira naddala ku byobujjanjabi. Tulina otereezaawo awo bwe tubanga tugamba nti tuli ggwanga eri sirias, tukole ku byobulamu n'ensonga endala kulaba nti tulabirira bakadde baffe. Of course kati twogera ku bajjajja kubanga leero lunaku lwabwe, naye abantu bangi abalumizibwa ku lw'ensonga eyo, nga tugamba okusookera ddala ssente zino ntono, mitwalo 2 bannaye zibeera ntono, naddala eyo mu byalo awali bajjajja. Ezo ssente kwasasula rent, kubanga abamu actually bakyarentinga, kwagula sabbuuni, kwagula ekyokulya, kwalabirira abazzukulu abamu ababalina. Ssente ntono. Kyobudde ffe tugamba nti ssente zino tuzongereko wakiri emitwalo 5. Emitwalo 5 nagyo giba mitono, naye wakiri ate nga ssente weeziri. Kubanga bannaffe abamu mu gavumenti bwe tuteekayo ebirowoozo nga bino baga naye mmwe mulowooza ssente tugenda kuzijja wa? Basisita, eggwanga lyaffe gagga nnyo, tulina ssente empitirivu ate nkakasa nammwe mubigoberera, naye ssente zisinga zibbibwa, kye tuyita corruption. IGG yatugamba nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion shillings zibbibwa buli mwaka. Eyo yali ripooti ya IGG, si bigambo byange. Buli mwaka trillion 10 zibbibwa. Kati ongamba otya nti tewali ssente ez'okulabirira bajjajja, ez'okukola enguudo, ez'okukola ku malwaliro n'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala byonna. Ssente zo weeziri. So ffe tugamba nti ssente zino tuzongereko, bajjajja bafune ku kasente waakiri akanaabayambako kubanga ebyetaago bingi. Ssente weeziri. Tulekeraawo obubbi okubba ssente y'omuwa omusolo, ssente zibeere nga weeziri ziri available okulabirira bannansi, okulabirira bannayuganda. Ate n'ekira kye twogera ku ssente ezo, ebiseera ebisinga zirwawo okutuuka ku bajjajjaffe, era wetwogerera arrears mpitirivu 5.1 billion ezisukka mu buwumbi 5 nga balindiridde okumala emyezi egiwerera ddala, okusookera ddala akasente katono ate n'olwawo okukabawa. Kubanga bonna ogamba nti tebafaayo tugenda kuzibawa awamu. Kakati bw'onootwala emyezi egiwera akasente ako tukamuwadde oba oli awo kali muyambye okufuna ku bujjanjabi, woonoozitwalira nga ziri mu bungi, ziza n'okusanga nga yafa dda bambi taliiwo, nga tezikyamuyamba kiri awo. So bwe twogera ku bintu bino munnange bya ddala, era nga tugamba ssente zongerebweko zibatuukeko nga bukyali. Ate n'ekirala kye twogerako, twagala emyaka gikendeeremukko ezaabo abafuna ssente zino, kubanga kakati abazifuna kinaana n'okweyongera. Kakati babeera batono. Munnange osanga bajjajja myaka 65, myaka 70 ng'ali bubi, anafuye, takyakola yali akola, obuvunaanyizibwa alina bungi. So nga tugamba nti tusale ku myaka tukkeko wansi, kubanga abali mu bwetaavu bangi, ate ng'oba oli awo baaliyambiddwa akasente kano. Abakiikirira bajjajja, abakiikirira abakadde, ebifo ebyo byatekebwawo ebifo 5, omu wa national w'eggwanga lyonna, omu wa western, eastern, central ne mu mambuka. Tutuula nayo nabo mu palamenti, bakwano baffe ntera okuwayamukko nabo, luusi ne beebuuzaako ne ku nsonga ez'enjawulo. Naye tugamba kuba gavumenti tera negamba nti abakadde tubafaako nnyo, twabawa n'ebifo ebyababaka. Ekyababaka tekimala. Waawo yes abakadde abamu baafuna essanyu nti kakati tulina abatwogerera, naye n'abaka baabwe abo ntera obbalaba kuba juzi twabadde twogera ku nsonga zino nga nabo beemulugunya
baga twogera ku nsonga z'abakadde bannaffe naye temutuwuliriza. So kati tuleme kwesiba ku ekyo nti bannaye abakadde nga mwe mulugunya nnyo ensonga zammwe tuzikolako. Twabawa n'ababaka 5. Kakati omukadde ali eri mu kyalo aba agamba okay wampa omubaka naye nze ebinnuma nga tebinnantukako. Aba agamba n'omubaka wange oba oluusi bw'anaayogera byayogeddeko temubitadde mu nkola. So tukubiriza bannaffe nti tukolere ddala ku nsonga eziruma abantu. Tebabatiisetiisa abantu abo ne babagaana ne ŋŋamba nedda kuba tuli bakulembeze tuli bannayuganda ate ekifo kino kyagala nnyo abantu. Nze najjako wano edda nali muto omukko myaka giyise na group gye twajja nayo. So ne ŋŋamba nedda abantu bano baaniriza abagenyi kubanga tuzze ku nsonga ez'abajjajja ez'abakadde. Tubeebaza kubanga mutwaniriza. Twali tubasabye okutuwa lisiti biki ebisinga okwetaagibwa era tugezezzaako bye mwatusaba emmere ey'enjawulo n'ebirala obuyambi obw'enjawulo. Naye ekimu ku ebyo kye twagala tujja kiteekako essira era mwakiteeka ku lisiti ze diapers ez'abajjajja, adult diapers, era nazo tuleeseeyoko. Lwaki nkyogerako ekyo? Twali mu parliament nga kuba ebbanga eriise nga diapers teziriiko misolo. Kakati gavumenti ng'eyagala kuleeta musolo 18% VAT ku diapers. Ne tugamba naye diapers zino okay waliwo ez'abaana abato. Kakati bamaama bayambibweko kubanga diapers tebazigula lwakyeyagalire nti byalakizale ng'enjogera y'ennaku zino. Naye zimuyambako nasobola okwasaganya ensonga endala. Abamu bagenda n'abaana ku mirimu gy'agenda okukolera oba mu katale oba wa. So kati bwamugulira kapampa kukamuyambako nesobola okwasaganya ensonga endala mu kyokubeera ng'akyusa nappi ate n'ayoza ate n'akola atya. Ne tugamba n'okugamba nti diapers zino ziyamba bajjajja abakuzeeko ku myaka. Tulina babaka bannaffe mu parliament abaayimuka ne bagamba nti nedda tuteekewo omusolo ku diapers kubanga ezo ez'abantu abakulu mbu bwe tutaziteekako musolo tubanga abawagira ebisiyaga bwe bakyogera bannaffe mu parliament. Era omusolo gwayita. Yes, omusolo gwayita nga bo bagamba nti bwe tutateekako omusolo tuba tupromotinga bisiyaga nti abali ebisiyaga be bakozesa pampers zino diapers zino ez'abantu abakulu. Nabatunuulira ne ŋŋamba abantu bano biboogerako babitegeera oba bamala gwogera. Nabuuzako n'omubaka omu nti oyina omukadde mu famire yo diapers zino tebazikozesa? Kwegamba byembeera gye tuyitamu ne bakulembeze bannaffe. So omusolo ne guyita. Kyatuluma nnyo fe abakiwakanya n'enamba zaatuyitirirako. Naye nga tugamba nti ensonga ezimu tuziggyemu oba muyite politics, sina politics naye oba butafumitiriza oba butanoonyereza. Era njasaba ababaka bannaye nga bwe tuzze wano nja basaba nabo bajje kuba bayinza okuba tebalina bakadde mu zifamire zaabwe nga boogeza butamanya. Bajje wano waakiri kubanga bajjajja we bali babeebuuzeeko bategeere ku nsonga zino ezimu nti diapers zino abakadde bazikozesa siza abali babisiyaga nga bo baali bagamba era ne balemerako omusolo ne guyita. Kyatuluma nnyo ndooza nammwe mwabiraba naye katusuubire tunaasigala nga tutereeza bwaba bakikola mu nsobi kasuubire banaakitegeera kuba nalaba abamu nga bakyogeza maanyi bwebuzi bwe tulina. Naye era ku bye tuleese, yes tuleese emmere, omuceere, akawunga, ebijanjaalo, sabbuuni, amata, gloves, butto, bingi bye tuleese. Naye nze kisinza okunsanyusa ze diapers kubanga mwali specific ne musaba nti tuleeteyo diapers nti yes mu mmere yonna gye tunaleeta. So ne making sure nti so nze kye kisinza okunsanyusa kubanga kisangula ne bannaffe kye baali bagamba nti okuteeka omusolo ku diapers zino naddala ez'abakulu
baabalwanyisa bisiyaga. Kuli ku NCK TV kugamba kimu nti mukwano subscribing obanga tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.